omukulu omukulu DJ Nimrod. DJ Nimrod yakoze party eyabaddemu abakulu okuva mu bitundu ebyenjawulo era n'agamba obukulu tebabusaba yaye emboozi ya Ronnie girekeeyo katugisooke omanyi njagala nnyo okulaba emboozi producer nge jabataddawo ne tubanga gye tugenda okukola so olinde emboozi ya Nimrod but for first hand ekituufu ekyaddala mbadde nina kusooka Clever Joy omulaba ku screen. Clever Joy ogwolaba y'omu ku Baganda Palaso yatugambye aba wa Luganda tuyiga okwawula ku muganda wange n'omuntu ow'Oluganda nti tojja kuyamba era bannange otuuke kunaaba ekika bonna obayambe ebigambo ebyo tebyasanyusiza Clever Joy era yavuddeyo n'ayongera okuba nga atugamba nti kituufu naye Katonda okulokoka kulungi Yezu yamusindikidde alien skin era kimenke yava eri mu ggulu okusinziirako Clever Joy era n'ayongera okuba bambi ng'atugamba nti era naye bali yabazaalukuka era we twogerera asaba Uganda ewe obuwagizi bwonna muwagire alien skin bali abakulu nga we bamuzaalukuka naye yabazaalukuka okitegeera ate Katonda akibaddemu nnyo studio yaffe mugimanyi wali we tukubira amatafaali ayagala okusupportinga Clever Joy oba ogenda abaagala obuvuye ennyo mwe musinga okumunoonyeza eri mu bamayanja mwagala era baveeyo bagambe mbwera oyo wa Luganda si muganda waffe yabikooye katusooke tutuke ku interview ne badde exclusive between Ronnie Genius awamu n'omukulu Clever Joy. Okuva ku show alien skin bingi byogeddwa Clever Joy bingi bitambudde ku social media by the way trending these days akusogera ddala tutandikire ku dogo eddogo lyafuluka bampala nabo walanyize sibawalananga naawe tobawalana banyiga bunyizi nze sinyiganga eddogo lyafuluka bana abaali bazibira emikisa gyo tulina nze nno omukwano gwange gigwali gwasibirwa naye Yesu amaze kunviirayo nempulira nga ninga ow'omugaso mu nsi. Eddogo lyali lingi nga bakusumbwa bakubonyaabonya baani booyita kungulu senga family yange muze yali azaala abaana abawerako osanga nandibadde ina benkwataganako nabo yali bbiri abiri n'ogenda ne weetonda tebakusonyiwa tebyaggwa mulaba waliwo ekitawedde muze Mayanja yangamba nkusonyiye genda okole era mundabe wa skin manya ndi kufanya kazi dunia sio rahisi mukusonyiwagana okwo baganda baabo bakamira ndi Palaso wizo n'abalala mukwatagana kati enkwatagana yafuusenga ya muntu wa bulijjo nga bwe nkusanga omuntu omulala ng'atambula nga nange ntambula negamba sebo mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe kino kikuba ekigenda egindi bwetu bwe twafuuse. Palaso yavudde n'ataaka vidiyo n'agamba bannaye mutegeere waliyo enjawulo ya wakati wa muganda wo n'abooluganda. Good. Kati nkulaze. Where do you belong between you and them? Baluganda. Era Palaso bwe twasikane kamyoni nali mugambye toyingira mu mpologoma nga ziteesa asirikeko nga ziteesa kubanga ekyali kindeese kyali kyakugenda muganda wange Jose ndabe nenga Palaso yange okuyingira mu nsonga zammwe nenga kati wembanga n'ensonga zange ne Jose Chameleon. Yes. Lion and the lion. I don't know. Bwema n'ensonga zange ne Jose Chameleon. Ate lwaki omulala yandibadde ajjawo okuziyingiramu era nakakati era mulaba agambye yampa akato n'enkagaana munnange Palaso wansi wanyuma wagolola amagumba okerwa olowooza bulungi. If you don't respect yourself, no one will respect you. Now he's claiming the respect from who? Era nga widde ensonga ya Palaso. Akutte ku nsonga ya Palaso n'ayogera ne ku ya radio. Ate ne zikunyiga. Bwayogera ku ya radio ne ya AK47 eyogerwa. Ekirawo. Okay. Nze kyemmanyi Mukama ali wakati waffe kyensaba tutambuze bulungi akamula obusungu obuli mu ffe Palaso milioni Clever Joy aliyani obusungu bukole ki omitima gyabwe ajjuzeewo okwagala bw'anajjuzawo okwagala tuyinza okuddamu ne tukwatagananga bwe twasooka ekyo kyensaba eri Yesu naye nga gwe kibomanya nti omukwano gwatandisire aliyeni ekimunjagaza agamba yayiseeko dda munanga aliyeni ogenza okujja osanze nze navaako jangu tukwatagana nawe nga wayiseeko dda nali navaako wayitawo nali navaako
kalina sanza abayiseeko ne tusi Clever J, wawanise show. Who is behind your concert and how do you feel for Jesus this? Christ is behind everything. How do you feel? I did not ask a concert to anyone to make for me a concert. I asked Jesus to make for me also a concert because no promoter was able. Do you deserve this? I feel so great in Jesus Christ. Just like he's going to make for me a show. Ayi mukama ndi wano mu maaso go ne sali nyumeru oli ku mavivi. Ayi Yesu nkusaba okwate ku mitima gy'abantu bonna abagala Clever J mu ggwanga mu nsi yonna ku mukwano gubandaga mungi bajje ku concert yange nga bajja amaze okwapproving ekifo buli ali eyo yenna mukama mukwateko ayagala music wange ayagala nga muto amwagala nga mukulu ajja awuliro message gy'ompadde okuteeka eri abavubuka. Brambi muli bantu babiri lwaki musalayo essaala. So Clever J tukwagaliza kisinga kulimba kubi siri muntu wabivulo but I believe nja kusituka kwolo nange ngende mpagire Clever J and I know Uganda igenda kusitukiramu kubanga ateewo omwana ono obwags. He deserves it. Actually he really deserves it. So katumusabira ate abantu abasaba batera owangula aludda asaba kuva bbiri amekawo yalokoka aludda asabira ddala. So I believe it's his time to shine again. Oh, nade basubiza wide party era ngo omukulu wayimiridde n'agamba tumujja kwawula empologoma.